wetaaza okuzimba ennyumba, wetaaza okugiddaabiriza, wetaaze kusiiga langi, kusiba mayinja, terazo, tiles. Aba Sandex Engineering Investments tulina obukugu n'obumanyirivu mu kukola emirimu gino. Tuli mu real estate ne construction wa buli kika. Tukugamba nti twesige ku project yo, tukuzimbire, tukolere erimu gyonna, okuwayalinga amasannyalaze, okukola plumbing, byonna tubikola mu bukugu. Twofalinga extensive services ku bbeeyi ensaamusaamu eri cost friendly and cost effective. We are here to be trusted for all your services. We are a fully registered company covered by Company Act Cap 110 Laws of Uganda. Don't hesitate to contact us for more information and services we can deliver. Oba tulekere kyatwese olunaku olwaliro nga bwe ntiyo bagamba isola bayo boy Vijay Junior the Incredible Eva Chalemaneva ikwadika bijja kagujje nga tukwatidde wamu ne Ronnie's Entertainment abasiekanibwa ku Zen Plaza ku Entebbe Road yawo. Wano nga bagamba Roya Pictures bakutuusaako sema gye tugenda okwolekera akawungeezi kolayo kuno kona tukyali kwanjula ate nga nabagamba syagala mwerabire ku mutimagano gwa muno waaki tubeerangako Mind's Eye Entertainment businema bubeera ku mutimagano gwa muno wa just subscription mitwalo 3 gyokka. Forkona Pictures nawe begasiwa mu akawungeezi kolayo kuno kona tuli kwanjula njaga weekanye nga bagamba Ivico Capital Corporations nawe begasiwa mu kutuusaako sinema iruda nga bagamba Lions Gate ngogasiyeko ne Balloon Pictures bakutuusaako sinema gye tulekedde. Mind's Eye Entertainment Forkona Pictures nawe begasiwa mu akawungeezi k'olwaliro David Hako yagenda kwenda nyini sema asookera ddala nga bagamba begasiwamu ne Ivico Capital Corporations era nga bagamba Scott Eastwood mutabani wa Clint Eastwood yabakulembedde tugenda kisikana Kevin Durand ne mwali Mpozi Family Jensen ne tagenda kabula mu akawungeezi k'olwaliro nga bagamba Kabaka Tyrese Gibson Mpozi kwogata ne Kabejja Mel Gibson yagenda kumusema gye tulekedde kayitibwa Dangerous tulekedde Tabu tugenda kulaba Tabu Brenda Bazinet ne Ryan Robbins Brendan Fletcher ne Lynn Rapp bonna bali mu sema gye tulekedde Chad Rock Brock Morgan tibakabuzeemu kino mu kutandika tulina gwe twatandika naye yali agenda maaso n'okweteekateeka ekyewunyisa inaka ankorate kibasegeeza kuba kayita nkusibidde awo era nga bagamba Debbie Green yanoonya abazinyi wetugono kiseka musema gye tulekedde lodi yafuluma kufuna email bankalu ezaali zimwerekezeddwa happy birthday unamugamba ogamba kiddi amazaalibwa amasufu ngamba kale senga tubali sobola okujaguza ffenna n'emyezi mitono pelolo yegenda kuba eweddeko so kati ebyayita osobola obiteeka emabegawo nze ekimanyi Guardian Island tugenda gyagala kubanga nkusaidyo mu Pacific Northwest eno wabalagavu nekyembadde nnoonya nkizudde Susan ne Freddy bakuboozaako anti nze muto omunange Shoni nakwate kuba agenda okuza amaaso essaawa yakaaba kibasegeeza kaseera kakumira ku ddagala lori ayina engeri gy'atambuzaamu obulamu bwa butambulize eyo mpolampola engalo zimanyi omusiyirira ng'akankanirira najjasobola ogezaako okufuuyira ku bimuli abeera munda muntu wa munda nnyo si wa kutambulatambula abeera akajjulizaawo era yaddamu n'afuna ebbankaluwa endala kuno bamuweereza akantu kalinga postcard anti ogamba kiddi happy Thanksgiving waino waliyo obunyogovu obutenkanika agezaako otegekera holidays yagamba naye ate munaye waliwo kyatuuseeko nga kimususseeko ngamba kale singa obadde wano ngenda kwetaaga obuyambi bwo nze Shoni mutowo nakwateko n'alya obudde ne bwetooloola yaba akajjuliza munda kyonna ekyatuukawo tekinabategerekwa naye nga kirabika aliko kankusibidde awo kati agenda okuza amaaso ku ne bankaluwa gye yafuna ng'oli amugamba ddi onoosonyiwa nze Suzani era nga lodi bagenda muziika ennaku z'omwezi nga 8 Shoni yafwa nasooka yeewuunya Shoni bw'aba yafa ki kati agenda okudda ewuwe alina gwe yasiikanayo ng'ali mu kutinkula bintu bye genda kusaba tokikola
nga bagamba David Hackle ye director w'okuntiko kanino katwolekere ziba teziri busanga bakayitawo ebbanga sidene polisi yakwate kubo nejja abaswati nno be bajja special will and tactics be bakwate kubo kuyingirawo kona ne basekula ne bakwate kubo ne bayingira munda bagenda otuuka ebbali nga bali clear tebalina kye balengera unagamba ne mu kisenge wali clear buli wamu wona sofa wali clear ne basekula bagenda otuuka eno mu toilet mu kinaabiro ekyamala envere ku mutwe basikanawo omusaayi n'omusajja yabadde alumbye rodi ayitibwa ddi nga bamusibidde wano Warm. Get him down. Somebody call EMS. ono yagaba basooke bayita emergency oba ambulance. Looks like we lost him. Bagwa akakebe ka loodi kabadde akozesa nga agenda maaso n'okumira amakerenda All the way. prescription drugs The FBI. era ono yakwata bukwasi kubo n'agenda kisekano omusawo ayitibwa Alderwood ndi weefubyayi munnange Special agent, do you feel? special agent amutuufu oli oli special nyingire kuba tewali tabu jangu loodi no basikanyewo kankoleti mulomu ye nga yayiseemu dda You have n'omusajja goes by the name of D. olina omulwadde g'obadde ojjanjaba atambuza erinnya eriyitibwa Dillon Forrester Dylan Forrester. ayitibwa Dillon Forrester The man you prescribed these. g'obadde owa eddagala lino That D4. ogamba D D is Forrester. anti D Forrester gwe ngamba One of my most interesting, most promising patients. y'omu ku balwadde abali promising munnange Yesterday, munooni kikwasembeyo okwogera naye kono lwajjo lwaki yabuuse payroll manyiwa gyali has he done something? alina kyakoze You mean attempted murder then, yeah. bw'oba otegeeza attempted murder katatta omuntu yes alina kyeyakoze Progress in a strange kind of. naye bw'abanga ddala mutuufu yabadde agenda kutta omuntu naye progress gyensuubira ate bayeewunyisa A coma and then okakasa teyabadde self defense by'omusajja n'amuleka mu kkoma n'amuteeka mu kinaabiro ng'alinga awanise ettawulo I'm working with D and I have been working together. agamba nze neddi tubadde tulina bye tukolako Past behind him. era ng'ebyayita nfuba nga bw'asobola abireka emabega anti tannaaba kubireka mabega We're trying. yamukyunyiza It just doesn't seem the kind of thing that he would do. naye si kyekintu kyayinza okeera ku makya n'akola sebo it is me who put D. nze yakwata ekubo ne musiba forest oyo So, namusiba ku lwabute myaka 8 giyise emabega so kati mumanyi Perhaps you and I should have a oh session. no. kibakitegeeza nti omanyi okunsinga oba osanga twogere muko nedda teetaaga kwogera naawe He has paid his debt to society. oyo omusajja asasulidde ebbanja lye eri society Therapy and my behavioral modification okusinziira ku behavior modification techniques zange to reintegrate zindaga nti alina bag of tools esobola ogezaako omukkiriza okuyingira society relatively normal life. asobole okutambuza obulamu obuli nnomo There is a big difference in what waliwo enjawulo y'amaanyi masekati g'ekiri nnomo n'ekitali nnomo ku sayidi ya D. Dr. Alderwood. Dr. Alderwood You know you're obligated to contact the okimanyi nti oteekeddwa contacting aba authorities singa osuspectinga nti omulwadde gojjanjaba Yes. ayinza okuba nga ayinza okwerumya oba si kyokulumya abantu vuko simanyi obuvunaanyizibwa bwange I don't know where D is. wabula simanyi waddi gy'ali You understand that confidentiality okimanyi nti nteekeddwa okubeera omwekusifu mu kintu kino What we do. okitegeera D's a changed man. He's proven that's yamugamba ddi musajja akyuse ekyasobola ogezaako kikakasa ko ntanabakyuka that way. n'osobola okuba nga owulira bw'otyo Well, then, unless you have some kind of court. alesi ng'olina kooti wode ekukkiriza okuba nga oyogera nange n'okubaako ebirala bye weetaaga naye siina kya kyengenda kugamba n'akwata ebbali go. n'amulekera kaadi Not to doubt. ngenda kumuyiga Then twali tumuyigyeeko do that. seetaaga kooti oda okumuyiga n'okumutta Ceci. olabika oli obuze ensitigwe Find her a healthier place. naye ate ddi munnaaye yawona Not a threat. kakasa takyali wa bulabe wabigamba yayiseemu dda yagenze ono sayikologisi we gezaako okujjanjaba ddi yakwata ekuba ekyewunyisa nno n'omusawo amanyi omira ku makerenda bimutabukako n'asooka amira ku makerenda awo galina mukasya kano nga tuvuddeyo tudda ku ofiisi za FBI So Dee's younger brother, Professor ddi ayina muto ayitibwa Professor Sean suddenly quits his job a year Forrester ago and moves to some remote yasoma ebyafaayo ekyewunyisa nti emyaka mitono ndowooza mwaka nga gumu n'ekitundu oguyise emabega Chase. He's dead. yakwata ekubo n'agenda agula akazinga eyo gye yali abeera
Guardian Island. naye ekyewuunyisa mbu yafudde. Someone in the Washington State. Kale nfunire omuntu mu Washington State, nfunire ennyonyi, nfunire n'eryato, ngendeyo kazinga eyo. Ono amugambye nti Dylan Forrester alina muto ayitibwa Sean Forrester, Professor Sean Forrester. Yasoma history, yasoma ebyafaayo n'abikugukamu. Ninga bagamba nti omwaka gumu n'ekitundu yagenda n'agula akazinga akayitibwa Guardian Island. Era gy'abadde abeera. Ne information ezekiraga nti yafudde. Tudda Guardian Island ku side eno mu Washington. Odi yakwate kuba najja n'eryato. Tuke bali kazinga. Waliwo namukadde amuleeseeko. I'm going to be heading back to the mainland while there's still some daylight. Kijja kwetaagisa okudda ku mainland ng'obudde bukyatunula. Yasangawo eryato lya sheriff. Wabadde kuroza eri omugenzi. Mugenzi abadde muganda wange, abadde muto wange. N'akwata ekkubo n'atambula. Yajja. Nabagambye kuno kwonna kwanjula. Njagala mutule mukalire, tukyali kwanjula. Bashiri ogamba kyetiira. E&E Electronics ashikanibwe kawuko ogamba otya kabulaza. Ono yakwate kuba najja buterevu ku maka gaali wano. Genda okuzza amaaso. Omanyi okubanga ennyumba eriko reinforcements ziri egy'amaanyi. Bw'atuuka ebbali yasooka n'alowooza mu byagenda osobola okwogera Sharon munnaye nga bitalo. N'omwana n'akwata kuba n'ayitawo n'ayingira munda pulambalamba. Genda okuzza amaaso ng'alengera ekifaananyi kya muto we yali afudde. Bayise ab'emikwano n'ab'eŋŋanda. Oh, I'm sorry, Hugh, your new shiny object. That is cool. Honestly, Joe, Manye ennaku zino onyumya ku Hugh agenda okulya waliwo abali mu kuyomba. I feel like you're just threatened because he's younger than you. Otidde lwa nsonga muto kusinga ggwe. I'm trying to look out for you. Ngezaako kwagala kulabirira. Kumbe ono alengedde. Hi. Ogamba otya munnange? D. Forrester. Yamugamba mpita D Forrester. Nze ndi mukulu wa Sean eyafudde omugenzi. Room 12. Of course ngenda kuteeka mu rumu 12. We weren't sure you were going to make it. Twabadde tumanyi togenda kujja munnange. So they're all in the back with. Abasinga bonna bali eri ku mayiti gyeri. You want to join them? I can. Oyagala obeegattako nsobolako nedda. Okay. I need to use my room. Njagala nsooke nkose rumu yange before nga sinaba gende wali mugenzi. Tugende nkulageyo. Rumu yo gyeri nti ye. Nakira n'akwate kuba n'amukulemberamu. Mutwala asobole okumulaga rumu ye gyeri. Sorry, it's a bit dark. Yagamba nti rumu yo yino gyasobola kubanga munaye mulimu ekizikiza. Sean yaddira buli kimu kyonna kyonna yateeka kuno ebyuma. Ngeri gye yali owa Nevesiru. Savingako mu magye. Musaatu ng'atuuse bali kino kyali kizibu kukkiriza. Yasooka n'ajjayo. Mu kusookera ddala agenda bagamba banaye nga bitalo. Kyekisooka sooka bagamba nga bitalo. Yeebuuza agenda kyatula atya banaye nga bitalo. Nga bitalo banaye mwafiiriddwa nga bitalo. Ekyokubiri then gw'onoobuusa aside mu akafumito. Kwegamba okusobola omugumya. Malumu akafumito ekyokusatu. Waliwo kyensobola okubayambamu bannange. Waliwo kyensobola okukola kyonna okubayamba kyekyokusatu. Ekyokuna then mukubeko ku kibegaabega. Mukubeko ku kibegaabega. Bwenti. Byonna biringa kwegamba bibaamu instructions balinga bye baawandiise bali byateekeddwa okukola. Keri abali wano agenda okuwulira ng'essaawa ekaaba. Ate essaawa akasekaaba kiba kitegeeza musaadu ateekeddwa okumira eddagala lye. Era yakwata bukwasa essaawa n'asooka agiggyayo n'agizikiza then n'aggyayo eddagala n'amira. Sean, you couldn't tell that son of a bitch anything, am I right? He already knew it.
yakwate kubona ajja mayiti gye yali abasinga gye baali bagenda maaso n'okungubagira. Waliwo ne sherifu Lodi yakwate kubona ayita mu wayi kakana gulwaki okuba kerere. Lodi yajja n'atuuka mayiti weeri eya mutowe. Kati waliwo na mukadde yali atudde bali yamwekanga n'assuka n'amutunuulira. Sorry for your loss. Mune nga bitalo tunkwatako gwe nkulaba onsembera kunkwatako. Naye mbutuufu olina obuvumu okujja wano. Anti akalango kagambye nti ab'emikwano n'eŋŋanda. Kati gulowooza ogwa mu kiti ki? Onoonsonyiwa? Olwedde ekiwa kyogedde dda. Waliwo ekyakiwandiyagadde okuŋŋamba? Ekya? Nedda? Perfect. Nedda mbutuufu perfect. Mbutalina kyakyagenda mugamba. Nakyanakwate kubona atambula n'agenda mbutuufu abadde musunguwavu gyali. Lodi byamusobera. Asiye muntu adde awo n'anyiiga. Yakwate kubona asembere wali mayiti. Kyava agitunuulira. Kati agenda okuzza amaaso okulengera bulungi okwekkaanya mayiti mu njala zaayo. Egamba sokoleke lwaki enjala nkyafu. Agenda okulengera ne wano ku nsingo nga waliwo ate yabadde ki? Waliwo omukyala eyajja. Amugamba nti yavudde ku scaffold n'alyoka agwa. Kyovulaba alina enkovu eyo. Yuwe yamusangidde. Yuyo oli ono omwami ayambadde akasaati akeeru. Wamaze n'ofuna ebbankaluwa yange. Nabadde simanyi nti oba onojja n'okujja. Naye ndi museefu okubanga ozze. Shoni yakwogerangako birungi byereere. Nze Shoni ye yali omuntu mulamu mu famire kusingaanyi. N'onsonyiwa ku kyalinda munnange. Jasi munyiivu. Munyiivu? Lwaki munyiivu? Munyiivu lwa nsonga mutabani we yafudde. N'ekyo kyabadde kya nnaku ntono eziyise emabega. Era akyanyiigidde ekyo. Waliwo kyensobola okukola okuyamba munnange. Kale. Buno bw'olina kye weetaaga ndowooza ojja kuntegeeza. Ono mulamu we? Ndaba n'akwata ekkubo n'atambula agenda. Yagamba kale ekyo nze mbadde nteekeddwa okyogera. Lwaki oli yakiŋŋambye? Ono nnyina. Kale aba atudde bali agenda maaso n'okuba akabisi. Saagala byakumanyira nze. Naye mbutuufu obadde mukambwe eriddi. Mbadde mukambwe. Oyo talina kyawulira tanyiiga. Bwe buzibu obuliwo ku sayidi ye. Gwe tomanyi kiki kyempiseemu Susan gye kubulira. Oyo kyakoze famire yange tomanyi kikyakoze. Abasirikale nga buli kaseera bajja bakonkona ewaffe masekati g'ekiro nga bazuukusa Shon. Musaatu yali asoma nga akola kyonna ekisoboka ogezaako kubanga alabirira abantu babiri. So kati ngenda kusaba gwe nga mukamwana wange. Teekamu ate osirise ekimwakyo. Gwe tolina kyomanyi ku famire yange. Bambi. Ninga Jesse abadde amugamba nti wandibadde mukambwe gyali kubanga mutabani we. Mugambi oyo gwe tomutegeera. Oyo yatutigomye kwegamba yatubuusaako emyala. Saagala mwesembereza. Yamugamba tunywemu ku lwa bbaawe afudde. Susan tunywemu ku lwa Shon. Mbuli yasomanga n'anoonya akasente asobole okulabirira abatabani babiri. Atabire. Hey. Why? Massey. Nze bampita Massey. Sean's friend from Anti oli kyaliwe gwe yasomanga naye mu college. Archaeologist. You want a drink? Wandiyagadde ofuna ku kyokunywa? No. Nedda. I don't drink anymore. Munaye sikyanywa mwenge. Kale. Sherifu n'akwata ekkubo n'amuyitako mpolampola. Sherifu ono yajjidde ku lyato. Bamugambye omutuuze yafudde naye omutuuze yagula n'akazinga. Yava ku lubalama. Ono muganda wa Shoni mukulu we.
Yeah, okay. Kali abali wana esimu yajja. Yeah. Aha. I'm at a friend's wake. Anti ndi wano ku lumbe lwa kyali wange ku Guardian Island oba kazinga akayitibwa Guardian. FBI. Leka naawe. Sure that's him. Okakasha yeye. Huh. Shoot me the details. Kali gwe nsindikire details. Mba buli kimu kyonna ekyogera ku nsonga eyo. Nakwate kuone yeetoloola. Bamukubidde essimu naye nga kyabika information gye badde bamwekwatagana ku information okuva mu FBI. Nabaga musoke mu syndicate details kati omusawo abali wano. Alderwood. Hey, it's me, D. Anti nze D. D. Why D? Oli otya? Reconnecting with my family. Wangamba nti oliko okwatagana ne family yange nate yakijja kunnyamba. Correct, but you can't I expect. just saw my mother. Mbadde nakasiikana mange. Bigenze bitya? She told me that I should leave. Angambye ssebo nfulume ennyumba. I'm so sorry, D. Onoosonyiwa D. But that's an understandable initial response. Naye ekyo kisobola okugezaako okutegeerekekwa ng'omuntu akwanukudde bw'ati akasi akabadde kawanvu. The exercises we practiced. So kati ngenda kusaba saagala obeere mukalu bugezaako okwekisasayizinga bye twayogeramu. Remember all the hard work we put in. Ojjukira engeri gye tutobye. You know, D, take those lithium pills. Ne gali amakenda ga lithium nsubira wandibadde ogamira teweerabira. Gajja kuyamba. And start to have feelings or emotions. Oyinza otandika okufuna feelings oba emotions. Okay. Kale. D, D. is there anything? Waliwo kye wandiyagadde okuntegeeza. Anything that may have happened recently. Ekiyinza okuba nga kibaddewo mu bbanga etali awala mu nnaku nga ziizo. No? Tewali. Okay. Kale. You're not the same man. Tokyali musajja y'omu nga bwe wateranga okubeera ddi. All right. Abo balage nti wakyuka. Kirabika mu biseera ebikadde yali kagujje. Yagamba kale ngenda balaga. I will. Ngenda balaga nti nakyuka. Else? Olina ekya kyonna kye weetaaga. Nedda. Well, call me anytime. So kale ojja kunkubira singa oba olina kye weetaaga akasira konna. Nti kale weeraba. Adaasuubira agenda mugamba ku musajja gwe yakonkonedde we alyoka ajjeko ka ankolete. Omusajja amusibire mu kinaabiro nga Daawulo. Kati Sheriff ono yakwate kuba najja nga amaze okufuna akafanga. Yadduka emisinde n'asooka ajja ku lyato lye. Yabagabe bamusindika details okusa ku information gye bamuwadde asobole okukonfamingira ddala ku kyako ekyo kye bamugambye. Yatuuka ebbali ku laptop banenjaga weekaanye. Lodi bw'amaliriza okwekolako yakwate kubo n'avaayo agenda okuzza amaaso n'alengera omuto. Oh, they aren't you. Ye gwe kojja wange ayitibwa D. Anti olabika gwe Freddy. Anti yenze. Grandma says you're insane. Jjajja agamba nti oli mulalu. Insane. Wamma siri mulalu. I've antisocial personality. Nina kye bayita antisocial personality disorder. Kitegeeza ki? Means a pervasive pattern of Kiba kitegeeza nti nyinamu embeera. others Nsobola n'okusotta abantu nga sifuddeyo. Kitegeeza ki? or how people feel. Kitegeeza nze sifaayo ku bantu we bawulira. Ever. Banga lyonna. I also don't have that capacity to feel fear. Naye ate era siinamu na kutya. Neither of which make me Ku byonna tebinfuula kubeera mulalu. Ky'ogamba toli. I just see the. Siri mulalu jase nsingiraba mu ngeri ya njawulo. Okay. Okay. What do you have there? So kati ki ky'okutte? Marine. Eno submarine. Dad, we're building it together. Nze ne taata wange twali tugizimba ffe embiriri nga tannafa. Yaba Japaani. Ono baamusindikira wanted fugitive. Mugwagwa yeye. Bamusindikidde ebipapula bamugaba bamwetaaga. N'asooka afuna serubwatula n'omugwagwa. Rudi munyiivu Sheriff Sebanyiga. Saw something in D that wasn't there. Yagamba Shoni ebiseera ebisinga alina kyeraba nga mu ddi nga tekiriiwo. I knew he went to jail. I knew he got out. That's it. Paka lwe baamala emyaka nga tutukyamuwuliza nga manyi oba osanga yagenda mu kkomera. Katono yajja anyumya n'omuto. This submarine. Waliwo submarine. Freddie, Freddy, go upstairs. ngenda kusaba sookodde waggulu genda. Bye, Uncle D. Weeraba Uncle D. Bye, Freddy. Anti weeraba Freddy. Si babadde anyumya n'akato bulungi nnyo. Long here. Gwe togwana kubeera wano. I'm Sean's brother. Nze ndi muganda wa Shoni. It's a category I fit into. Kye kika mwengwa. Naddala mu family. Call yourself family a long time ago. Gwe wakoma okweyita family banga gwanvu eryayita.
tukyali wa kikaffe tetukumanyi. Sherifu nazze. Mugambye ssebo ffe tetukumanyi. Si kyali muntu omu nga bwe nali mu biseera ebikadde. Ennaku zino mbadde ndaba therapist. Era yatandika okunteka mu breathing exercise. Mira n'eddagala kati, mira n'eddagala. Ekyo tekigenda kukyusa kikyolidde. Lwaki nedda? Olw'ensonga oli mupangulukufu gwe. Sherifu wajja ne Sherwatula. Baba toseguka. Nonsonyiwa banaye munansonyiwa. Wabula ono ali under arrest for attempted murder. Katatta omuntu. Enkolo ogimanyi. Mikono emabega. Mikono emabega. Kati aya basi gazi yamu. Bano balaba. Okay. Abefu byayi bali mukubo bajja. Twende basi. Twende songa mbere. Nina soka mukwatira eri mu kibanka. Paka balinga bazze. Tambula. Ndozola bakyegamba. Tanabana kumalawo ssaawa 2. Abakwasi b'amateeka kati we yali mikono gyabwe. Mama ye tayagala kwesembereza mutabani we. Bamugamba ssebo ngenda kusaba obeera awo tovaawo. Mala omuteeka ebbali n'akwate kubonagala waakajje. Tambula yitawo. Mwana wefuula kabi kabi. N'asooka amuteeka pembeni. Yamugamba ngenda kusaba baaba tokirowoozaako wadde n'eddakiika n'egi ekyokwagala okunnyambalira. Oba sinakyo okutawanyika. Nja kubalula. Lwodi talina tabu yakwase kubona ayingira munda. Kale ngenda kusaba ofune wootulira baaba. Tule wakati. Yamugamba ani bwe watta. Anti olina okubeera specific. Nabataddi namuseddi okutako nzita naye be specific kwani gwe nasse. Ekyo ekyabyonna Sheriff Seba asobodde otukwatira omugwagwa n'amutereka eyo. Right, Joe? Buli family ebeeramu omupangulukufu. Kange neesooka entwalire Sheriff n'ono gwe bagamba omupangulukufu kacyayi. Waayi jo tonsumbwa naawe ndeka. Omanyi Shoni nali mumanyi. Kubira ddala mabega yali seeya wange. Naye bukyanga tubeera naye. Teyangambako nti yalina bulazo we mukulu we. Omutemu. Ekyo teyakingambako nti yalina mukulu we ate nga mutemu. Twabadde ku ssimu nga twogera nze naye. Nangamba mbu simanyi alina ayagala nzije eno mulabe twogere nze naye. Yangambye nti waliwo ekintu kyabadde ayagala okuŋŋamba Shoni nga yankubira essimu yantegeeza. Kati ekyewuunyisa mufu kyokka ate gwe oli wano kazinga. Gwe tulaba nga kyewuunyisa. Essaawa n'ekaaba. Kakyaka akakaaba. Anti kaseera kakumira ddagala lyange. Kaseera kakumira ddagala lyange. N'akwata ekkubo n'asooka ssebo togira. Togira. Anti sobola tuuka ddagala lyange weriri. Essaawa ze wetwogerera eddagala liri mu front pocket oba mu nsawo yange ey'omu maaso. Kwata mu nsawo yange ey'omu maaso. Olaba olugalo lwange bwe luli ku trigger. Nkosi ndulaba. Kale ngenda kusaba osembera empola. N'asembera. Tukola ensobi beera mugezi. Dombaji. N'akwata mu nsawo n'ajja. N'asooka akajjayo. Yabuusa kaki kano.
ezo baziyita depressants. Help me control my impulse. Zinyamba okontrolinga impulses zange. Response to stimuli. Kwegamba nengezaako okubeera nga ndrespondinga bulungi. Or normal. Kitwale nti okubeera mu mbeera eri nomo zindeetera okubeera nomo. So kati wobeera toli nomo obeera biki? Nze sigaana kuwa ddagala jangu bikula akamwako. N'asooka amusuulamu empeke n'akwata ekkubo n'akamira. Good boy. Mwana ateeka serwatula erudda kujja atula pembeni. Thought you might like something to warm you up. Thank you. Would you like some coffee? No. Thank you. Well, Oyagala kakyayi nti nedda weebali. Kaseera kano baba bali wano eryato lyajja. Badde sisuubira abeefubyayi kubanga batuuka mu budde bwe buti. Ngenda sooka ndeke serwatula eno ku mmeeza. Oyo bwe yeegiraagira ng'omwokya. Tomulonzalonza bwe yeegiraagira ng'omwokya. Kerodi agera okuzza okulengera abadde asuubira efubyayi bagenda kujja beeyanjula special agent gundi. Akawungeza akasufu abooluganda. Mbadde sibasuubira wano kyo kya lwaleero. Sheriff. What are you doing all the way out here? Okola ki wano eno ssebo? We got the call. Anti mulabe baatukubidde akasimu. Hey, Mom. Nenzija ensonga nengikwasaganya. Okay. Kale. I will see about that. Ndowooza katulabe obadde mbutuufu wagikwasaganyizza. Gwe tambula naawe. Why so many of you guys want... Lwaki muze bangi ku lw'omuntu omu yekka bw'ati? Ani ali in charge? Gwali in charge koneda bosi waffe wuyo. Oyo yekagujje. Ono yekagujje. Yakwata bukwasi kubuleta. Mbutuufu tebafaanana kubeera beefubyayo. Yababuuza muva mu field office kibakabulaaza. Nga waliwo amunyega. Mwe temuyinza kubeera nga muli beefubyayo abatasobola na kweyanjula. Era ddala tetuli beefubyayo. Kuba ekyasi ku mukono. Kyekyo. 9mm. Eyo bagiyita 9mm. Yevuddemu ekyasi. Nina asooka nkuba mu kifuba. Ekyo kibadde ekikono sokolindeko. Byasi ne bitoka bivuga eno. Iye! Bali munda beesika. we should do something, right? Tuteekeddwa okubaako kye tukola si bwe kiri. Yerwodi seba alemerako. Bayo n'asooka abatuuzatuuzaamu awo. Ala. Bule n'asooka afuuka buleti. Katonda wange. Gwe wandibadde ofuna serwatula. Oyinza okuneesiga. Oba si kyosobola okunsekula ekyasi. Ekiki? Sherifu bamufuŋŋanye. Sokolindeko ndaba ono sherifu yeefudde kikyata ono akwate kuba jala be sherifu bakubyo n'amanda. Gamaze ne gamukwatirayo. Aya. Bano abaze si beefubyayi. Wabula kyonna ekibaleese Mukama y'amanyi naye nga banyiivu. Kaguje mwennyini ye yajja. Nga lwoli akyali mu kutagala. Gwe taagala baaje. Kuba ekyasi n'ayitawo n'agwerudda mazzi. Sniper! To the lighthouse. Yagamba sniper akwate kuba agende yeewogoma eri ku lighthouse. Pike recon the island. Whimper. Buli omu yatandika okugenda maaso n'okuba nga amugaba.
alina gwagambye asooka akole reconnaissance kazinga nibamusinika akwateko bagende mu kibanka bo ne bayitawo basobole okwolekera iniweeri ono yajja munda eno musoke muggalewo buli wamu nna mugende musaakingeyo mulabe labano gwe basindise eri munda basindise Mashaba ate mwe baani sherifu aliwa mama abuuza sherifu aliwa I know who you guys are looking for, all right? He's down the hill. He's in... manyi gwe munoonya ali wansi eri sherifu yamutadde mu kibanka nono Mashaba bw'atuuka ebbali yashikana mukyala mukomera toddukako no siina gye ndaga muleete amasimu gammwe bosi muwulidde kagujja abagabe muleete amasimu gammwe ngenda basaba buli omu essimu yagireete tugiteeke wano mu nsawo buli omu essimu agireete tugiteeke mu nsawo ngenda kusaba ompulirize jasimba bulidde gwe mwetaaga gyali ffe temulina kye mutwagaza we leeta nassaamu leeta essimu ssaamu waayo eno nnyinayo omukyalo omuto gwe baasibidde eno mu kikeegi tompita ebyo naabwe tomanyira tewali ateekeddwa kufa paka nga tumaze ogezaako otegeera ki ekigenda mu maaso owulira oba ki kye bamanyi buli wamu ona walaga wali kiriya tewali tabu amasimu sebo ne bagalinya ne bagaasha manyi mbadde ndowooza lwaki oli omusiru abuziza tuli beefubyayi lwansonga abeefubyayi bagenda kujja kazinga mu bbanga etali lyawala abeefubyayi bajja kazinga naye kati lwaki omuntu aba asibira omukyala mu kaguli lwaki toggulawo oluggi n'omanya gwe baakuba Mashaba n'atuuka essira nga takyasobola kusadde erudda tondeetako shagaliko bakubye Mashaba omukozi eki jasi mukonyemu kakiyaye Mashaba ali jasibu naye mukonyemu kakiyaye kyogamba tomose si kyatta abantu nze nakivaako ekyo kyogamba tetuteekeddwa kumuta uno bad guy bw'oba oyagala okumuta gwomanyi wange gwomanyi ye naakwate kubo naafuluma gwe ssebo mundu n'agisuula ettale yajja amunoonya naye lwaki temundese nemuta wempa sooka omuliro otuuseewa mugende musooke mulabe ki ekituuseewo eri waipa Richard nkwetaaga okebere waggulu seetaaga surprises owulidde entambula ebadde etya maama The weather holds so she got to the coast in about 3 hours. Any word from the sheriff? Oyina ekigambo kye wafunye okuva eri sheriff kubanga ngenda tuuka eri mu ssaawa ntono. Sheriff yabadde akutte kuba genda ka in. Ate kyali waffe omu kinaabiro akyali mu koma. Ni waliwo kyesitegeera. Yagamba ddi yasegedde nti senga ajjako bracelet eyo oba anklet eyo tujja kuba tumunoonya. Kubanga lyemuyigidde talina muntu gwe yali asse mayiti n'agireka emabega kati ono lwaki yamubye n'amuleka emabega ate ng'akyali mulamu ekintu ekyo nkyakyebuuza. Mu kubanga lyamuyigidde newe yatuuka mukwatira nga talina muntu gwatta mayiti n'agireka mabega kyokka ono yamubye n'amuleka ng'akyali mulamu ekyo kyebuuza lwaki. Naye mbutuufu ensonga zino wazifaako nze apu si bwe kiri nabadde nteekeddwa okikola nga bwe nakikoze yabadde annemeddeko ng'alabika ntegedde kakeno kano kahyuba kamanyi era badde boogera nakaawo mu mpolampola nti ekintu wakifaako nze apu
nekagamba nti yabadde antegedde kati ki ekigenda maaso kati bwe kategera nti byonoonese ne katandika kana akasiru nga kadduka kagwagwa kagenda ne kasooka kabatagaza bannange kubatomeza wano ne katemera wali labika osaaga n'okusaaga kugenda okuzza amaaso nga kayiseemu wawawa kakwate kuba ssebo ne kayitamu mbirimbiri imirira gwe katiitiiki gwe gashiya ne kayitamu ne katandika kayimirije tokakkiriza genda kasekuli ayina sinaipa yakasekula bullet yakakuba bullet n'asooka akwata naye before nga tannabakuba kerere n'abaali erudda beesikamu bagamba kiki kino okimanyi nti basse Hugh naawe bajja kuta singa okyayasa masirika toyasama mugambye naawe bajja kuta singa okyayasa masirika kiryoke ekwate ekuba ogenda otuule wali obadde otya mulinga abatalabanga ku mufu omasoko gye maama n'akwata ekuba najjawo namukadde aya ono akakasiza bya ddala ndowooza mutegedde ekinaabaawo singa temunnyamba ku kye neetaaga kumanya ndowooza ekyo kikakasiza buli kimu kyonna okubeera kiriya kino kyayitamu kigenda okuzza amaaso eno waliyo akato waaye gwe mutabani kyazaawo akaggi unaze wansi arabe munywanyi yagulawo n'akwateko n'ayingira mpola mpola genda okuzza amaaso wimpa yamusiika n'embeera gy'alimu akaaba lumaamiro gwe ssebo ngenda kubuuza kikyokola eno ng'oli weka bwana munegina waayi tufunyemu engeri y'embeera eno mu kibanka olowooza nno wimpa tebamusekudde ng'abakubaka namunjoloba Brachard soko gye wansi eno soko gye wansi Brachard jangu gwe bano bajja basoberera mpola mpola bali basatu naye kirabika balina emmundu sirika naawe kono wali oyogeddeko obulungi naawe muto bamuleeta Freddy soka amusindika erudda ngenda kusaba abo babeereko batambulizeko amaaso gugenda kwetaaga jja tugende ffenna soko ninde ssebo gwe tomala gadduka nze kundeka mabega oli asoti ensote ya kikomando laba nno n'asaatuka busaatuusi laba nno gye yaddukira yadduka ku sekana hyo bali bakuba ne bakuba ne receipt musiru katuba baduddukira ki lori ayiseemu eno mu kinaabiro mpola mpola n'asooka afuna mujoro bw'afuna mujoro n'ajja waliwo ebintu bingi byesikumanyiiko nagera okuzza amaaso wano baaleseewo kakaceere ke kakuuma bali bayiseemu bagenze nakyala najja nesolubwatula loodi yajja amaaso gyali n'agalula mujoro waaye tufudde mmwe temuvaawo ani akubakerere mbu tufudde bafudde ku ki genda okuzza amaaso awoza fuaka ate gwe maama owaaye yamugamba kati omukyalo mbalagavu nga gwe okola ki ne serubwatula shotgun baakuba ku mutwe onsaze anti mbadde njagala owogane kati ekyo kikusaza naawe kikunsaza ngamba nti wogana dhani okunsala papa unagera okuzza amaaso ng'alengera Dillon Forrester yamugamba kimu waali A man didn't get it done. omusajja waffe gwe twasindise teyakigusiza
Of course he's here. It's his brother's funeral. Guy's a psychopath, man. You remember Lansing and Harvey? Bogota? Fucking Missoula. He killed everyone what we just watched. The guy's fucking dangerous. Here's what I don't get, though. Why didn't he finish off Wimper when he had the chance? Prison make him soft? It's more like a tiger trying to change his stripes. Oh. Hey, you okay? It hurts, boss. Oh, it hurts. Oh. Yagamba nti mutuufu awulira obulumi. Bikuluma n'asooka amwokyerawo. That felt good. Uyo kati talina kyatuyamba awoza bimuluma ku ki? Kale tugende. Bw'ayo ali mu muddu mujja tugende. Oyo atukaabira akaaba olumaamiro katwetaaga abakaaba olumaamiro twetaaga bakula katwetaaga waaka. Twagala kugusa kituleese. Ono yagamba nti yenna taddi yagenda okufuna emaali ya Wimper. Uncle D. Steel shutters. How do you close this place down? Kino ekifo yali akikulozinga atya? Kubanga kuliko shutters. Genda osika wano. Bano baba bajja ennyumba ne yeggala. Madinisa galiko amabaati. Mama. Hey, Blanchard's still in there. Blanchard akyali munda. Deep shit. Then kibasegeza ali mutagali kubanga oyo aliyo si mwangu. Bamutegedde ddi. Find his way back in. Munfuni engeri gye nsobola okudda mu nda eyo. Muyiye munfuni engeri gye nsobola okudda mu nnyumba eyo. What happened? Are you okay? Gwe ki ekikutuuseeko oli bulungi? Lindako. You bring this here now. Bino gwabireese ku lumbe lwa munno. For you? They're not here for... Bakimye gwe kono tebaagala nze naawe. Oh, right. This is just a... Kyogamba nti eno coincidence okubanga bwe balinga nayo woyo. Phones. Twetaaga amasimu. These work? Simanyi oba gano gasobola okukola twetaaga tukubire poliisi. Kati yakubira psychiatrist wamugamba ndi mu kustrugglinga ndi mu kutoba wano munnange. Well, yeah. Kirabika ntandise ogezaako ogwamiza egyange emikadde. You're not the only one to have trouble with that. Si gwe wekatera ofuna ekizibu mu mbeera eyo. Waliwo ebintu bye mpulira nga njagala okukola ebyettabbu. You're different. Di oli wanjawulo. It's an act of will. Waliwo kye bayita act of will. New pathways of behavior we've created in your brain. Njagala okimanye nti ezo new pathways ze twakuliyetinga mu bwongo obwo tokkiriza genda mu kukola bikyamu. Agamba naye kati alaba waliwo byateekeddwa okukola okwetaasa. Animal brain kicking in. Eyo endowooza ya nsolo yekikinga muggwe. Count to 100 if you need to. And ask yourself, Yamugamba bw'otuuka ng'olaba kikusindiikiriza bala at least paka 10 oba 10. are they things you think you'll be proud of later? Yamugamba kati sokolowoozeemu ebintu ebyo by'owulira byeyagala okukola ddala mbutuufu osobola obyenyumirizaamu oluvannyuma nti nedda. And you probably shouldn't do them. Then oba osanga tewandibikoze. Kati otannaba kumanya biki oli byayagala. Of course akimanyi yali musajja yali violent. Call me anytime. Nkubiraako akaseera konna. Gano amakerenda ge baŋŋamba okumira. Ebiseera bisinga gankankanya. Naddala nga gatandise okuggwako. Gwe kyenjagala okubuuza lwaki muli mu maka gano. Weegire. N'asooka amuteeka akambe wansi. Omanyi nti nandiyagadde okuggyamu amaaso nga kuliise. Ebyo sikyabikola Blanchard, ebyo sikyabikola. Nakyuka nalokoka. Naye wabaawo embeera ekusindiikiriza n'owulira nga omuntu owuli oyagala musooseka musala mu maaso. Ono agenda okuzza amaaso ko muliro omukoze eki. Twogedde just bibadde disappointing. Simanyi omusse. Enzigi zibeereko kuba n'enzigi eziriko naye naawe nkuliko baaba. Kiki ogenda kukola ogenda balumba obatte? Abasajja bali bana gosula nyinzo benganga. Anti ababiri tubali tumanyi wabasse kono sina gwe nasse. Wandibadde ofuluma ennyumba eno nova kazinga kano n'ogenda. Linda omusajja atassa kono tataasiza ffe yeetaasiza. Oyo ku nsi yaka tutalina muntu gwafaako yeefaako yekka. Tetwandibadde mu buzibu buno senga siye wamma si bwe kiridde. Kiki kye wakola? Wabanyiiza wababba kiki? Did you really kill people? Wamadamu tofuwata abantu.
They were really bad people. Baali bakyamu. Fred Vila omusajja oyo mutabani wange naye. This place, Murder Island. Naye mbutuufu kano akafo si Guardian Island kateekeddwa kubeera Mad Island. N'asooka alingizaayo abaali wano essaawa n'ekaaba. Essaawa eyo buli lwekaaba aba alina okumira eddagala. Ziba teziri busa n'awulira ebikoona. Musiru musekule. Waliwo alingiza. Basekule naawe. N'agikoaching ono n'abalula. Tebadde nkookinge. Byona eriiso ne balyabuluza. Omusiru anjuzijja eriiso. Ndabika mukubye. Kali tekakubanga ku mundu bukyanga ekakanyuze muli. Shoot the one with the shotgun. Kuba oyo akutte shotgun. Unagera okunoonya gwe bamugamba. Naye sisobola kulaba mu nnyumba. Deni kuba mu bisenge naawe. Kuba ebyase ennyumba y'amabaati. Munda bagizimbiramu amabaati. The whole thing's armor plated. Ennyumba yonna eri armor plated. Tetusobola kugusa. Aya. Kuno bamuyuzizza oluba. Katukimanyi atulaba buli kye tukola. Just testing us. Babadde batugezesa. Not us. Banoonya gwe tebanoonya ffe. Ngenda kusaba fuluma genda. Cause any more damage. Genda bifo nga tonnaba kuleeta damage. Genda. Abantu abo baagala gwe tebaagala ffe. Kubanga ffe tebalina kye batwagaje ebbanga lino tubaddewa. Gwe oluzze booti ne bajja. Yagamba kale. Bwe kiba nga mulowooza nti beetaaga nze. Katono yamugamba nti sho. Kwegamba omugenzi. Alina akasente ssebo ke yafuna. Naye akasente ke yafuna ssebo yakewola kaali kabanja ddene. Twice the market value with the help of a mysterious wire transfer. Era nga bagamba nti akafaako ke yagula. Yakagula ssente nnyingi. Nga kisubirizibwa nti waliwo bye yali agenda maaso n'osoma ebikwatagana ku ssematalo owookubiri. Nja kuddira gwe. This is your best bet. How did Sean die? Naye sooka omuli Sean yafa atya ddala njagala omuli ye yafa atya. Was restoring the lighthouse. Yali atereza lighthouse. Dark, that's when he fell. Yagikolako masekati g'ekiro bwe yagwira. Just to hire someone else. Namugamba tufune omuntu atereezeewo nga tawulira. Osegeera. Hugh went out to take him dinner. That's when he found him. So kati Hugh yali amutwalidde Kyagulo n'alyoka amusiikana ng'afudde. Hugh mumanyidde ebbanga ki? Over a month. Ndowooza omwezi nga gumu. Why? Lwaki? Just curious. Yasimbadde neebuuza bwebuuza. Okay. Follow the trail behind. Ogenda goberera oluguudo oli emabega w'ennyumba. Leads about a half a mile down. Luyita miti ndowooza. Lusobola okutambuza ekitundu kya mayiro. I think you're doing the best that you can. Omansi ndowooza okola kyonna ekisoboka okwetereeza. Abasinga bayinza okuba tebakirabulabi wabula tekikumalamu maanyi. Ye teyalina byakwogera yatambula butambuzi n'avaayo. Yajja. Tujja akaliko tutambuza. Nabagambye bakayise dangerous. Waliwo akayitibwa one shot. He's gone. Ayiseemu agenze. Good. Kirungi. How are they gonna know that? Kati banaamanya batya? Seriously, how are they going to know he's gone? Banaamanya batya nti ddi agenze? Batuveeko. We'll have to tell him. Tulina obagamba nti agenze. Get that machine off the boat. Start searching near the end. Mugende muleete mashini okuva ku lyato tutandike okebera. Naye twetaaga tusooke tudde munda eyo. Loodi yuno asaalimba. Kigambibwa mbu Soni yeewola ssente zaali nnyingi okugula akazinga kano. Kazinga kano yakagula waliwo ebintu bye yali agenda maaso n'osoma ebya ssematalo owookubiri. Kati yali mu bbanja eritenkanika. Onagera okuza amaaso balina bye bajja ku lyato mpola mpola. Baatuka ne Ssebo ne bajjako ebitiiyo. N'asooka yeebuuza. Abatali bafino saaviisi ebitiiyo babyagaza ki? Nalengera ne kamasini ke batwala. Lindako.
Yamulingirizaako wanabe eki kyakola. Owaayi. Musooke mulindeko temugenda. Lwaki ate? Sniper. Osobola okusoma ekyo okirengera? Babaleke babagamba ddi agenze. Kigamba mbu ddi agenze. Ddi agenze. Eryato lyaffe ayinza otwala eryato lyaffe bannange. Lodi yajja. Ekyasi yakiwulira n'alya kavwa. Ekyasi n'alya kavwa. Kanyoga ensawo n'ayita wano. N'asalinkiriza komando. Ajasiika n'eryato. Kasniper sebo kefudde mukoko. Kakuba ebyasi byakodo. Yajja ku lyato. Lemerako n'asekula. N'akwata ekkubo n'atema n'agenda. Agenda okugira bw'ati ng'eryato alivuze ayiseemu agenze. Katonda wange. Yagamba kimu Katonda wange. Waayi tukyalinawo eryato liri eddala. Kakasambwe eryo nalyo tebalitwala gwe musiro gwe naawe. Mpulidde boss. Sniper my ass. Tosobola nakuba muntu. Amaaso gakuumire awo. Naye sirina kye naafunye ndaba njazi njerere wansi. Terodi eryato yalitwala n'abaako wali parking n'asooka akubira therapist. Alo. Dr. Alderwood. Nze ddi munnange. Oli bulungi. Ya. Ndi bulungi. You still with your family? Okyali ne famire yo? Yeah. Bakyaliwo? I was going to leave and then... Manyi mbadde ngenda genda. Nengezo kulanga kyaka beetaaga obuyambi bwange. They're still my family. Manyi bakyali famire. Good for you, D. Kirungi ddi. Stick with it. Sigala ne famire yo munnange. Trying to do my best. Naye ngezaako nga bwe nsobola munnange. Don't be too hard on you. Ate weekalubiriza bulamu. Teri ali perfect osegera. Ate nkitegeera. Jasi ndi mukutya nti waliwo ebiyinza okyankalana. Nenzira kasanzirayo munda eyo. Is there a way you could deal with one? Waliwo engeri gy'osobola ogezaako ddiiringa kale tukwate ekizibu kimu ku kimu. Osegera kimu ku kimu togezaako okukyankalanya buli kimu. Yuno tannaba kumanya olw'ensonga no tannaba muwa bulungi description ya situation gy'alimu tannaba gyennyonnyola bulungi. Naye okusijja ku ngeri gya Uganda ye alowooza nti oba osanga ayinza okuva mu mbeera bino n'akyankalana. Kati amugambye nti embeera tusooke tukwasaganyemu ku emu. Naye ng'oli kyabadde amugamba singa njira munda eyo bigenda tabuka. Namugamba no teweetaaga bitabuke. Kale genda maaso mutabani. Weebale ku magezi gompako no kirungi gwe nkubiraako nawe oyagalidde. Kansubire tagenda kuta muntu yenna bannange. Kansaba aleme kuta muntu yenna. Yalowooza nti oba osanga abafamire bamukyankalanya. Oba kiki? Kati bamugambye asooka adiringe with the one problem at a time. There is this problem of a sniper. Yasooka n'amusalako waggulu. Owaye sina kye ndaba naawe. Tugezeeko sayidi seeri. Balina nno balina kye banoonya naye kye banoonya kiri wansi eyo. Ono gaye alina amaanyi amangi. Abaye. Bane abali mu neyo musobola okumpuliza. Tukuwulira. Mu bwangu ddala. Olwo oluggi lugenda kweggula. Oba mwagala oba temwagala. Ate bwe luneggula njagala mujjukireyo ekintu eki. Nze siina gwe neetaaga ku mwenna kubanga muli balamu. If any one of you happens to be able to help me find what I came here, Mekasa munyambo funa kye neetaaga ekyandeese. maybe we'll be able to work something out. Then tujja funa engeri gye tusobola okwatagana. Mukasaba muyambako funa ekyamuleese. Bajja funa engeri gye bakwatagana. What do these guys want? Nikati bano abasiru baagala ki? Even in here anymore. Omusajja takyali wano. We're here for him. Oba osanga tebajjidde ye. Maybe not. Oba osanga But if they don't want D, bwe baati baagala ddi
We need to find out. Then twetaaga tumanye kiki kye baagala. Find me a boat yet. Onfunidde eryato gwe. Ndowooza byankya. Something might be nothing. Waliwo kyensula ekiyinza okuba si kikulu naye. Was reported stolen from a marina. Waliwo eryato eryabadde ennene eryabbiddwa ku malina olunaku lwa jjo. Ddi eyalibyeko nedda. Naye ate ku ssemalina y'emu. Waliwo agamba nti yavuze omuntu n'amutwala kazinga ng'amakinga description ya ddi. Naye ako akazinga nandikabaddeko lwajjo. Fuck this guy. Where you going? The only way we're gonna find it is by getting one of them to tell us. You know that. There's gotta be another way inside that place. Oli ssebo y'ekyanzi agambye wateekeddwa okubeerawo engeri endala gye bayinza okuyingira muno. What the hell are you looking for? Seismic testing bano banoonya ki? Kiki kye banoonya lwaki baleese masiini eyo? Mu seismic testing bazikozesa kulaba biki ebiri wansi mu ttaka eyo. Roodi ng'ajja gambye wateekeddwa okubeerawo engeri endala gye tusobola okuyingira mu kiyumba ekyo. Roodi ye ng'ayita waggulu. Wano waliwo akananka kafaani ng'omusaamukulu akakuba ng'ayitamu ng'ayingira munda. Ono yasiikana munywanyi waabwe Richard, embeera gy'alimu si nnungi. Ono ayise waggulu. Oli bulungi kabulaaza kono ya nja kubeera fine, nja kubeera okay. Kwata wano. Lwoli wona ayise eno waggulu. Ajja asaalimba magezi. Yuno. Where you going? Hey. Unambuuza ssebo olaga bakono soko lindeko tojja nnyo. Tuwanga batukira mu soko lindeko. Gwana gwa malaya. Aina waggulu eno gwayagala osalako. Katoka amukuba buno. Aya. Gwe kaana gwe. Ne kamwongera ne katandika. Ne gwe kaana gwe. Wegalidde munda eyo kaana gwe. Oyagala nsekule luggi. Bakajje n'akabandula. Gwe kaana gwe jahamu. Nina kusaba nakyala toseguka. Freddy. Go downstairs. Wama ngenda kusaba kirira wansi ono soko mundekere. Bulaza okomyewo wandese onsibidde wansi eri nga ninga omuuje. Omanyi? I embarrassed myself in front of you down. Omanyi nageze neneeswaza maaso go wansi eri gye wansibidde. Naye ngenda kakasa nti ekyo ate kati nkijjawo. Tukwata mundu. Omukono gukaluma. Gwana gwa malaya. Freddy, what's the matter? Freddy buzibu kyati. You okay? Oli bulungi. Mutoke mweshike mumusoke mudde bali. Buli omu emikono agiteeke mu bbanga. It's just as well that the boy left. My friend Ethel here. Yagamba kendese omwana n'agenda kati nyina kyali wange bamuyita Ethel waneeno. Omanyi kati tugera kifuula ky'abasatu. Wewe. Gwe teka wansi emundu. Teka wansi emundu oba siking'enamu abyo omutwe teka wansi emundu. Aya. Tomulumya nkwegayiridde. Engumi eri eno. Gwe tondetako shagali kugasiya. Ani gwe sekula ngulingo sekula kana monjoroba. Round two.
oli mwetegefu ogenda kalawundi namba 2 gwe kimutaddemu kumusota omanyi ddi mpulira oyagala kabashawa zino kikyolowooza situka gogwana gwa malaya tukamwitako paka wansi kadigito kefuuse kadigito banange oteekeddwa okubaako kyondagawo naawe ndagaawo at least nti oli okyalenjinga oyinza okwagala okufumita ne kano naye kankubulire oyinza okwagala okufumita n'endabirwamu ezimenyese naye yakafumita nedda sebo mbadde njagala kufumisa submarine y'Abajapani ogiwulira bwewomerera bulaza nkufumisa ekiyitibwa femoral artery so kati kijja kwetaagisa okuteekako pressure omusaayi obutakuggwamu fumisa omuti wagukabejja naye mbutuufu kino kyogenda kiwoomerwa gwe yonna kyala muleke nkugamba omuleko osiri wala nina basekulamu nakyala yesekulamu kati ninakikuba nekiweta toduka kyafubutuka emisinde olyoke okimanyi katonzite ekirungi olidde kavwa mbwe ekirungi olidde kavwa omusajja sebulakyadi ate nanga nkubye ku mukono akomyewo omaze n'okomawo ye kiki kyokoze omusajja abadde waggulu eyo gwe musajja gwe kiki kyokoze omusajja maama kino nkirowoozezaako era nga ndowooza muli ba maama ngwano mukisa ogwokubiri banaye omusse gwomusajja gw'omusajja omusse eno waggulu maama ekyo osobola okukinyonyola ekyoyo gwenfumise di mwana sooka oveeyo tubyogeremu bulaja vaayo tubyogeremu kanuno kali mu kutya ka archaeologist kasomanga ne shoni ekyo kyekintu ekyetabo kyenalinda byekusya katono omusajja afumise munne yajja wesebo njagaza ki kasi akabadde kava okola twasimbayo okulabagana mpulira nga gwe abadde aneewalako neera bwe kibadde ki ekyakutukako bulaza wateranga okubeera asinga mu mulimu gwe tulimu gwasinga naye kati oli mu sisitimu bali mukuwa biragala bitategerekeka bwe simanyi asiikana therapist at least emirundi 3 mu wiiki akuyamba ki kati agamba ki mb'olina acute sociopathic disorder oba current psychopathological behavior arrested moral development ebyo ebigambo babikozesa naye nga baba baagala kuyita mulalu abantu baba bakuyita mulalu omanyi ddi nze sikiriza mu kye bayita bulalu kwegamba nze nzikiriza toli mulalu jasirwa kubanga buli muntu akiraba bulala ekyo gwe wakinjigiriza ensonga ogituukira ku nsonga ko n'ensonga njiina kati ogenda sigala ddala mutuufu nga weefura mu kifo ky'okukkiriza kye ky'oli oli kabaka y'ensonga lwaki oli wano si bwe kiri Shoni ayinza okuba yakubuulira ki ekiri kazinga kano y'ensonga lwaki mufuna essaa zino wetwogerera ekitegeeza gwe tolina kyomanyi teyagamba teyagamba musekule mukube gwe sniper mukube ompaana atowooza kunkuba genda okujjuka sniper gwe basoose okusiba eringa embaata bano bawulidde buli kimu kyonna kyogamba naye tomusse yasse egaaya ali waggulu eri buzibu ki bwe muyina agambye
agambye waliwo ekintu ekiri kazinga kuno wano tewaliwo kiriwo jasi busente bwe tukozesa ne antiques si wano si munda Sean alina ekintu kye yali agezaako okuŋŋamba mu bbaluwa ze yansindikiranga alina kye yaŋŋamba before nga tannaba kufa temumpuliriza ate mbagamba bano abasajja bali mu bizinesi ne Sean era ekibaleese wano balina kye baagala okuzuula kiki kiki kye mutaŋŋamba mwe kye musirikidde mungambye Sean yafa agenda maaso n'okutigaatiga Lighthouse nga agikanika sikiwa nti yagwa bugwi ogambye mbu Hugh yamusiika n'agudde ogugwana gwa mulaya nagulabye nga gwogera nabo balina kye babadde boogera gwe sirika naawe oyassa nnyo bwe buzibu agamba Hugh yabadde omu ku basajja ba Cole era nga yabaleeta wano bakumire amaaso ku Sean namusiika nalina girisi wa engine wansi w'enjala ze mayiti ye nagiraba yagamba nti oyo byayogerako bituufu omanyi yali akoze ebintu bingi naye tabangako mu ssiru woofiisi ya Sean eriwako neri musera mugende musooke mugezeeko wali bannange ono ssebo yali gun for hire Sean at least yogera nange Come on, what were you working on? Where's that sound again? Hey, no, I want to go after him. Hey, I want to go after him. That freak tried to kill me. If Steve wanted you dead, you'd be dead. I can sneak back in the window like before. They won't even know. Maybe you should. No? They'll send you a bullet. Where's that door go? That's the wine cellar. He spent 2 months restoring it when we first moved in. Here are the keys? Yeah, I know where the keys are. basooka ne beekebejja paka eno munda bagenda okuzza amaaso ne balengera ekigatto kigatto kirina gye kyali kitambudde agenda okuzza amaaso nga kirabika eno si wayini sera lekaleka soko lindeko munambuuza okola kiko nerabika eno si wayini sera genda osindika bwati oluggi nga weggula eno munda sebo waliyo 5 Flashlight. Musoke mumpe flashlight tocha ne bamukwasa tocha kwe kujja Freddy, come here. Freddy ngena kusaba soko je yakwate kubona akirira wansi najja wansi eno mutano najja nga asembera mpola mpola baabano katonda wange Sean waliwo eno ssebo 5 ate nga kyebeka si yagizimba bano bagenda okulingizaayo kyekiri eyo bulaza bambuuza kyekiri eyo nzija wansi nange ndi mukubo nzija
Down there? Simanyi oli wansi bulaza. Waye gwe di? What do you see? Kiki olengera? Bad, but we captured a still frame of one of the yacht thieves. I just sent it to you. Waliwo akafaananyi kenfunye ngenda kakusindikira. It's Cole. Oyo seba ayitibwa Cole. 100%. Dee's former employer. Ono yali bosi wa D. For the criminally rich and high level fixture ng'akulira abamenyi b'amateeka banyina sente. charged from the seals for almost. So kati diwe bamugoba mbaneve siru olwokuba nga yali agenda kutta komanda we. Enough choice. N'akolagana ne Cole kati Cole yakosyanga D nga weapon of choice nga gwasindika. All together again. Kibasegeza D ne Cole bazzeemu okwatagana teera. Katonda wange. See the island from here. Look, I'm sorry. I'm trying to. Nabadde nsonga nti oba akazinga n'asobola okalabira wano. I'll call you if I come up with anything. Bwe naaba nyina kyenfunye ngenda kuddamu kubiri. Hi. Abali wano mukadde yajja. Yeah. Buli kimu kiryoke maama nti ye. Give us something? Mbeeko kyenkuyambamu. As a matter of fact, yeah. Kituufu nina teneetaaga. Oh, me? Nah, I'm just fucking around. I mean, I'd let you try, but especially if you have both eyes. Ono yali abuuza seyaawe nti munaye ekyokola okitegeerako ono sigenda kulimba sikitegeera naye nandikuwadde onnyambeko obuzibu bw'olina tolina maaso gombiri olinako limu. Ono akkirira wansi ajja anoonya ddi gy'ali. Eno ssebo waliyo ttano ddi. Bajja bagoberera ttano. Kino kifo kino kyali kyazimbibwa bulungi. Kino engeri gye kyakolebwa naye nga kirabika kibadde kiruddewo okumala ebbanga. Ate ekyewuunyisa kirabika batono abakimanyiiko. Kusya ku nfaanana gye kifaanana. Waayi tondeka amabega ggwe naawe. Essaawa zino ddi ayinza okuba atuuse ne mu Hawaii. Mu butuufu akyose bambi takyali oli. Maama atandise okukkiriza mbu akyose. Yakwate kubo nakkirira yajja. Nabagamba tubeera ku mutimbagano gwa munno waaki subscription emitwalo 3 gyokka. How far does this go? Olowooza kana kafo kagenda paka wa? This is insane. Kino kya bulalu. Oh, fuck. Kati bagenda otuuka eno waliwo kye baalengera ekyabeewunyisa. Ono bwe yateekako bw'ati yateekako mataala. Maama nnyabo. Eno ssebo waliyo Submarine. Eno nno yali beesi y'amagye g'oku mazzi ey'ebiseera by'edda. Ate Submarine ekyewunyisa yali y'Abajapaani. Eya Ssematalo owookubiri. Katonda wange. Wagudde ku Submarine. Waayi sooka omuli ekino kiki? Onaagera okuza amaaso n'abaako kyalengera abaayi sooka olindeko. Kiki? Ndabika nnyina kyenzudde. Okimanyi nti erabika ttano. Efuluma okuva mu nnyumba eyo n'egenda paka. Holy shit, to the lighthouse. Etuuka ku lighthouse. Eyo nno Jackpot gwe kyoba omanya. Wangi? You guys find the entries. Musoke munoonye we tuyingirira. I'll meet you down there. Ngenda basiika neyo kukuku. Mugende munoonye entries. He never told me about it. Okimanyi teyaŋŋambako ku bino mbu yali abinoonyerezaako n'abifuna. Teyaŋŋamba. Unayagala funa ngeri gy'ayingira munda. Fuck me. That's why I never heard about this. Yensonga lwaki saasobola biwulira owaye disoko olengere. Omanyi lwaki saabitegera saabimanyaako. Ate olowooza wano tewaliwo zaabu. Oyo ayitibwa Yamashita Gold, zaabu wa Yamashita. Bino byawandiikibwa mu bitabo ssebo.
ya Mashita Gold yali ayogerwako. Lodi ne bwe yafuna sente ng'akazinga akagula. Yali amanyi yali anoonyako kazinga kuno. God, you scared the hell out of me. Gwe naawe otutiisizza. Where did D go? Where did... Kati Dialazi baakuba ku mutwe. Move. Mwe mudde bali. Come on. Mwanguwe. Dikana akazinga ne bwe yakateekamu sente ne bwe yeewola sente ez'enkana zityo ogula akazinga. Kirabika kye yali agenda maaso n'ogoba yali akimanyi. Naye mutuufu Sean kino kya bulalu. Ekitegeeza bino bye yali agezaako okuŋŋamba mu bbaluwa ze. Nti ndowooza nsudde kye mbadde nnoonya. Bullet! Ono bwe yagira bw'atyo okugulu ne kumenyeka. Waliwo n'abasazeeko. Njagala olabe. Ne bagamba Joystar Fashions abatuusaako ebikumba. Yaleese engoye, yaleese enkoofiira, yaleese sikaafu. Mama yakuba ono mudduke mutandike mukamwana n'omuzzukulu ne badduka gwenja kukuba ekyasi mu kyenyi ofune swigida owaye katajja kalemeddeko kasekula ebyasooka mala kale agenda okuzza amaaso n'alengera owaye gwebeera awo ngoberera funye kasepiki mumukube temumuganya omusiru oyo mugwagwa Yesu Kristo banange kati okola ki ogenda kuba simu ogenda kuba simu saawa zino kono sirika abasajja batukuba ebyasa kali akubira therapist wa mubuuze bwe mbeera mu this kind of a situation what should I do because these guys are fucking serious laba no musawo Hey, it's me. owaye nze D What time is it? ate mbeera ki saawa meka ye 3-ish? Sorry. saawa ziringa 9 I just have a... waliwo ekibuuzo kye njagala okubuuza genda maaso mbuuza If I have to save myself, bwe mba njagala okwetaasa could I go back to my home? nsobola okuddayo mu mbeera zange giri enkadde n'ennwana I guess I'd have to say that. kyengenda okugamba Well, you really wouldn't be saving yourself. awo ojja kuba teweetaasa ate All that great work that you've done. kubanga kati embeera gy'oyisemu okwetereza otuuka awo w'otuuse ate bodda agenda awulira ebyasi biki ebyo ebyo bagiyita 5.56 semi wangi For a while now. mbu semi machine gani awulira ebyasi bya ddala Di, mpuliriza mwana wange Do whatever it kola kyonna ekyetaagisa otaasa akatofaaliko nkole kyonna kola kyonna ekyetaagisa yobadde tomanyi nti eno embeera yeeriwo ngenda kuluzinga layisisi yange ndagidde omusajja te nakwate kubo n'asituka kali anti bandagidde omusawo kasita ngambye Yesu Kristo banange buno bukyajja nagamba bamuyita Dan Beyalingi asika bwe wasika kutuusako BW Beyalingi Dan Beyalingi ne Shafik Phone Service Center kutuusako spare w'amasimu Uganda wonna nakwate kubo n'asyako asaba kimwe mundu ekole modulo gy'amaanyi imagine sematalo w'okubiri maama agenda ogira bwati ng'ekuba zino ze zakubanga ziri ennyonyi zikabejja maama ne baba kuwana ine ekisosonkole kiringa munwe gwa bogoya yacoka n'abawerekeza banange giwulire katonda watu mundu ekekolo kyekatirwa kuno wawawa katonda watu tokatujja kana amanda nekagwe ttale nagikyusa batte gashiya batte tobaako gwoleka waliwo akali kekwesi tokatekula ebyasaawo emundu ekekolo kyekatirwa kuno yakuba banange tukiza gwaki kajjukira luvannyuma nti wekekwesi waliwo taaka z'amafuta kagamba kimu fuck me banaakokya bagiwulidde yagikuba mu butuufu naye n'agiwulira
ogimanyi eyo sebo togenda lindako kintu kino gwakiyingiridde gwakiyimiriddemu so kati omaze n'ozuula nategedde ojja bizuula Your brother kind of undersold it, didn't he? mu butuufu muganda we ekintu kino alabika ye It's too bad that he's not going to get to enjoy it. kyannaku tagenda kubeerawo osobola kunyumirwa Stop right there. tosembera sigala awo I still need you alive. gwe nkyakwetaaga ng'oli mulabaddukaduka digito gwe ssebo obwedda kalaba anyumirwa maama olwavaayo bakuba ku mutwe gwe tojja tojja D ngenda kusaba ompulirize kino kya busiiru tukwate bukwasizaabu aba FBI banaagenda okujja okwagala okusiba nga toliiwo nze sajje kukima zaabu ndagala famire yange kyekikulu kya byonna then kati olina diiru gwe weeteke goldi wange zaabu nze ngenda kuddiza nnyoko jangu tugende kijja tutwalira ennaku okusobola okwetika emaali eno gitwala tetulina budde obwo nze neesiga gwe gwageno bikwata gira tugende so kati ngenda kusaba okwatemu obunanka buzito wapiwa gorodi bano abaana bettiira mu kirombe eri mu zaabu be babitegeera gatako obulala yanguwa lwaki at least tompaayo obulaba bubiri nteeraako obulaba bubiri piwa gorodi kiwa n'amala agwa ku ono mumuwulira kyekyo aya nakwate kubo n'abwetika kirimaanyi wange gwe neesiga ate temwerabira kabusungu waragi ne kabusungu waragi gye kalina bagamba kekenge kati akaliko tekalina ngova tekakola ki busungu waragi jasika busungu waragi tambula tugende kabulaza yanguwa leka kwemamaaza twende basi situka baaba tetulina kadde kakuwummula tandika najja jayitamu mpola gwe ssebo togwa owaayi ebyokugwa bigwe naye kakasamba osituka n'ositula zaabu wange situka ositula zaabu wange tugende Get up. Sebo ngenda kusaba situka get up. Pick it up or else your mom goes flying. Birondo basiki mama ngenda mukanyuga wansi eno. Game over, D. Game eweddeko D. Making a fatal mistake. Okola nsobi. Agent Shona se. Right here. Ola ali kono nzono. Nvayo na akasekula. We. Mama todduka. Agent bamukubye ekyasi kwata zaabu. Kwata zaabu wange. Good boy. Muteke mu bulaza teeka mu zaabu. Oh, you were rehabilitating. Straight as an arrow brother decides to borrow money from the wrong people. Well, yamugamba ati gwe gye wagenda maaso n'okweterereza bulaza owo n'agenda yowola shete ku bantu abakyamu. And now here you are. Kati wuuno tewabimanya kati obiyingiddemu. I gotta tell you. Ngenda kugamba kino. Here to see you, but you're just so goddamn sad to me now. Yamugamba nti ndi musafu okulaba naye ate ondabikira oli munakuwavu. Powerless. Oli pathetic, oli powerless. Watiranga okubeera kabaka. You know why he's doing all this, huh? Omanyi lwaki agenda maaso n'okukola bino. Bino abikola lwakubanga yeetaaga mu famire ye. Do this, D.
He's gonna tell us anyway. Wama tobikola agenda tutta. Tomwetikira Zabu agenda mala atutte. Oli mutuufu. I don't. Seetaaga bimukolera. You're fucking insane! Yamugamba okola nsobi Zabu tomukanyuga. Fucking insane! Oli mulalu. Yeah? Much energy trying to hide who you are. Yamugamba otubanga bw'osobola ogezaako kweka kikyoli wabula oli fucking monster. Be that voice in your head. Era nga buli kaseera ngenda kuba nkujjamu eddoboozi eryo erigenda okujjukiza mbu togenda kukyuka. Yakanyuga maama. Gwe musiru gwe. Kanyuje mange. Yagala mufumita. Ne gusooka guseka. Maama alaalidde. Nabagamba video gya inspirations nga bulijjo ever challenge ba never equal. Kabejja kagujje. An inspiration of countless imitators. Mubusikana Chronic Entertainment ku Zion Plaza Kwetebe Road. Gwe. Banange. Aya. Kigunda. Tekiwulira. Kikuba n'akimenya. Kyagala musala. Gashia. Kikuba engumi kimusekudde. Yakinyola n'akifumita emabega. Ndeetako essagaliko. Kifumita ne kiwulira ekyambe nga kiwoomerera. Gwe. Not insane. Siri mulalu baaba. Todamu nakyogera. Nakwate kubona amukanyuga wansi eyo. Yajja asobole osikana nnyina mukazi wattu abadde atendewaliddwa. Yamusikayo n'amuleeta ebbali. Mutabani. Wa. Nakyala agent yazza amaaso n'agamba waayi. Tegedde ensonga ezabadde kireese ono eno. Kakati gwe maama gwe siinaako tabu gwe siinaako buzibu. You're not gonna die here. Togenda kufiira wano gwe ky'oba omanya. I'm sorry. Yatuuka ewali nnyina ne yeetonda nsonyiwa. Anti lekerawo okwetonda. Nsonyiwa okubanga munaaye wafiiriddwa bitalo nnyo ebyokufa. Kufa kwa Sean bitalo. Bitalo munnange. Era ddala. Yakwate kubo n'amusimba akafumito. Munyweza. Wow. Mutabani wange. Nabagamba Asante Express yakago nga bulijjo. Bw'oba okimanyi nti olina ebintu byeweetaaga okuva e China bijje Uganda. When I think back to all Sean's letters, Bwe ndowooza ku bbaluwa za Sean, dying to tell someone kindaga nti alina kye yali ayagala okuŋŋamba. to keep his family safe. Kye yali azudde okusobola ogezaako kakasa nti famire ye eri safe. When he became obsessed with the abandoned naval base called Guardian Island. Yagenda n'abeera obusesi n'ekintu ekiyitibwa Guardian Island ey'aba Neville. Pretty damn sure what was under that island. Ye yali akakasa ku kye ekyali wansi w'akazinga ekiyitibwa Yamashita Gold. By Japanese imperial forces during World War II. Era ng'agamba nti gold ono yali w'Abajapaani wa Ssematalo owookubiri Imperial Forces baali bamusimagoli nga ne bamuteeka eyo. To help buying Guardian Island. Yagamba kati yanoonya ssente okusobola ogezaako okuba ng'agula akazinga kano. Ssente yazeewola zaali nnene. Coke came after him. So kati bw'ataasobola kusasula beewolako ssente ne bamusindikira call. Looks like Sean wasn't so perfect after all. Kiraga Sean teyali perfect nga bwe twali tusuubira. But he didn't deserve to die. Anti teri ali perfect naye yabadde tagwana kufa. They're gonna come after you. Bagenda n'okuyiga abantu abo. Nali njigiddwako. What about Sean's family? Kati ate famire ya Sean, maama bajja kubeera okay.
nina kakasa nti babeeroke ate gwe ninasooka mbeere nga nze for a while, ninasooka ndowooza nveeko ku makerenda. Ono ayitibwa Mel Gibson ag'obuzaale. Oli mutabani, ono mutabani wa Clint Eastwood namukadde. Kale bwe kati wekabadde nga bwetiro bagamba wetaaza okuzimba ennyumba, wetaaza okugiddaabiriza, wetaaze kusiiga langi, kusiba mayinja, terazo, tiles. Aba Sandex Engineering Investments tulina obukugu n'obumanyirivu mu kukola emirimu gino. Tuli mu real estate ne construction ewa buli kika. Tukugamba nti twesige ku projekiti yo, tukuzimbire, tukolere erimu gyonna, okuwayalinga amasannyalaze, okukola plumbing, byonna tubikola mu bukugu. Twofalinga extensive services ku bbeeyi ensaamusaamu eri cost friendly and cost effective. We are here to be trusted for all your services. We are a fully registered company covered by Company Act Cap 110 laws of Uganda. Don't hesitate to contact us for more information and services we can deliver.